Leero ensonga y'olukiiko Shura ng'etandikidde ddala okukola emirimu gyayo oluvannyuma lw'ebbanga eddene emaze okulangirirwa n'okusobola okulonda sekretary wa Shura olw'olwaleero. Neebaza Katonda atukkiriza okuteesa obulungi ne okukkiriziganya obulungi ebintu byonna ne bitambula bulungi. Shura eno yewa amagezi Supreme Council n'owabawo nga waliwo ebintu ebisibaganye okubeera nga ebisumulula ne bitereera. Era nga bulijjo bwe mbadde nzija ntegeeza abantu nti ng'Abasiraamu bwe tubagamba okutabagana, mwagane mubeere mu, abalala ne bateekawo ensonga ze bateekawo, ne tubakubira omulanga nti kati ensonga ezo eziba zibaddewo temusaana zitwala wantu balala ba mu nguudo oba mugenda nga mwogerera mu bbaasi oba ludda wa, naye muzireete mu Supreme Council tusobole ozitereeza. Bw'oba olina ekitaakuyisa bulungi mu Supreme Council kireete mu Supreme Council mu Majlisi Shura mu lukiiko lw'enkulembera tubeere nga tulina tuzitereeza. Era kye tusaba era n'olwekyo twogedde okikakasa nti Omusiraamu yenna alina ekintu ky'alowooza oba ekizibu oba ekibi ekirungi ky'ayagala kyongerwe mu Supreme Council. Tokyogerera mu luguudo na mu paaka nagenda ng'olaalasa bitasaana aye n'okolerawo n'ebitali birungi, wabula bireete mu Supreme Council mu lukiiko lwa Shura bajja kubisolovinga ebintu biteere birungi. Kubanga Nabbi Muhammad yagamba nti Omusiraamu yenna abeera n'ensa n'okumatira mu mutima, si kugamba nti agenda alaalasa bulazula ekiriko kyabadde kiti wabula bw'olaba bwe kiba kyakulongoosa kireete, bwe kiba kyakuwa amagezi kireete, sobole okutambuza Obusiraamu nga bulina ekitiibwa era nga bwegombesa buli muntu yenna. Neebaza Katonda atukkiriza olwaleero nga bwe tutudde ne Deputy Mufti Sheikh Ali Waiswa ne tusalawo n'ab'olukiiko bonna bwa Shura 21 ne tukkiriziganya engeri gye tunaakola emirimu, era nabo nga bakakasa ne Mufti ng'akakasa ebintu byonna ebinaabanga bizze tebalina gye bajjanga kulaga wabula bajja bireetanga mu Shura ebeere ng'ewumbawumba ebintu ebyo. Nkubira omulanga Abasiraamu mwenna tubeere omuntu omu, twagalane. Tolina Busiraamu bwonna bw'ojja kukola ng'ogaanye okutabagana, tekiriyo. Kubanga bw'ogamba nti ŋŋaanye okutabagana togaana byekamulege, ogaana bya Mungu. Mungu yakugamba nti mutabagane. Bw'ogamba nti nze ne bw'olikola otasiitabagana oba towakanya nze oba wakanya Mungu na Nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu bagenda n'olowooza nti olina eddiini ng'otambula naye ate ng'ogamba sigenda kutabagana. Manye nti eddiini ogisse, kubanga Qur'an bw'eyogere aya emu tosaana giwakanya walaw harufa nakubadde ennyukuta emu mu Qur'an gwe tolina buyinza giwakanya nti yasaana kubeerawo. Kakati obanga nnyukuta emu naye ate aya ennamba gyewakanya. Bannange tuleme kwonoona Busiraamu bwaffe, tukkiriziganye. Tewali kitavaawo okugyawo nga Mungu yakiteekawo oba nga Nabbi yakiteekawo. Naye ebintu byonna gamba nti gundi nanyiiga ne gundi oba gundi yankola kino, byonna bivaawo. Mubeere Abasiraamu abatuufu, abatali Babasiraamu ga nti osoma kino ku mwoyo, wabula Abasiraamu abakkiriza Katonda ne Nabbi Muhammad nga bwe yatugamba mwenna abantu inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni. Ekibiina kyammwe kino kiri kimu, tebiri mukaaga, tebiri bisatu, tebiri kimu, wa ana rabbukum fa'buduni, nze Mungu wammwe munneesinze. Ate n'atugamba fa in tanaza'tum fi shay'in, yamanya nti mujja kubeeramu n'obuntuntu, ono ayogera kino naye farudduhu ila Allahi wa ila rasuli, mukizza eri Katonda n'eri omubaka wa Nabbi Muhammad. Naye bwe yali amaliriza wansi n'agamba in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ababizza eri Katonda ne Nabbi bwe mubanga mukkiriza Katonda n'omubaka. Naye bw'ogamba nti ŋŋaanyi oba tokkiriza Katonda mubaka we, Katonda abakuume abuwa obulamu obulungi, mujje tubeere omuntu omu, buli kinsonga yaffe tuyogere wamu, tusolovinge buli kantu konna akatulimu, Obusiraamu gende mu maaso. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma salatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okusookera ddala ku lwa Uganda Muslim Supreme Council Management tuyozaayoza akakiiko ka Shura akasobodde okutuula olunaku lwa leero
nga kakulembeddwa chairman waako Sheikh al-Fadhil mukadde waffe Sheikh Abdul Ubaid Kamulegeya okutuuka ku kino kye batuuseeko olunaku lwa leero okubeera nti batandiise omulimu gwabwe mu butongole okusobola okuyamba ku management n'enkiiko enkulu eza kanso okutawulula ebyo ebibadde tebigenda bulungi n'ebyo abamu obaolyawo bye batuusa mu makooti ag'eggwanga. Kati kyekiseera gwe mukisa guguddwawo basobole okujja eri akakiiko kano okusobola okutawulula ensonga ezo awatali kuswaza n'okuweebuuza ekibiina kya mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukkiriziganyiza mu lukiiko n'olwaleero nti constitution yaffe ey'obusiraamu tujja gitwalira ab'amateeka bonna nga tutandikira ku Chief Justice asobole n'okutuyamba okugisansaanya eri abalamuzi bonna mu ggwanga, kubanga tulina enkola eyaffe nga community. Bonna abanaaba batuutengayo ensonga zaffe ndowooza abalamuzi basobole okubawa amagezi okusooka okudda gye tuli oba eri akakiiko kano okusobola okutawulula ensonga ezo mu buntu bulamu. N'olwekyo twebaza Katonda olwa kino ekituukiddwako olwaleero, era tusuubira nti kijja kutwongera amaanyi n'obwegaffu n'okukolera awamu. N'olwekyo buli yenna alina ensonga ebweru eyo yandibadde avaayo n'akozesa emikisa gino egiteekeddwawo okulaba nti tuddiŋŋana ate tukolagane ng'abaana ab'endeemu. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atwongere obwegaffu ate awe n'abo abalondeddwa nga bassekretale b'akakiiko kano amaanyi okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, kubanga olwaleero Sheikh Yusuf Isa Byekwaso alondeddwa okubeera sekretale w'akakiiko kano ng'ayambibwako munne Faisal Naminya. Inshallah tubasabira omulimu okugutwala obulungi, basobole okuwuliriza amaloboozi g'abantu bonna mu ggwanga, ate n'ebyo management byenaaba bawadde n'obukiiko obwa waggulu basobole okubitunulamu n'okuwa amagezi ag'okubitawulula. Twebaza Allah era tusaba akkiriza omulimu omulungi ogukoleddwa olunaku lwa leero. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.